Okay, pia ekiriwo omukolo gwa Rema gwa leero nga togenzeeyo. Tuli mukwano gwa Rema. Je ndi mu mwoyo. I'm there in spirit and I wish her a good marriage. But busy, I've had interviews. I chocolate stuff na invitation katinga sina ngeje netwala. Osibo tugamba oli mukwano gwa Rema, lwaki tewafuna invitation? Nali nchogeddeko ekyo. Nze siri mukwano gwa Rema. Lwaki? Tetwa meeting angako, we've never met. How can I be her friend when we've never met? Yeah. Bubaka kibomuwa agenda mu bufumbo. Kati banenze muwa bubaka ddala. Kale happiness yaba focusing on. Do you have any grudges with Rema? Not at all. Ekyo kiri mu ba fans na media, but not at all. Enkulegana yo ne Rema yotyo. Era kyekiba ekiyizo bagata. Music, maybe nsobola omusaba collabo. Music yeka yasobola otugatta. Eri Kenzo bubaka kiwani mwadde kubali yamenyebwa omutima Rema nga bamututte. Sirowooza nti yamenyebwa omutima. Ekikyola. Simanyi, but I feel like he's happy. Nze ndaba ali fine. Tenga twamulaba akaba maziga. Yakaba lw'okuba bamuvumira maama we nti nga we wakiwulira we kyali. Yeah, that's why he was sad. Obudde ku social media obulabye otya? Sinaba gulaba wabula ngenda gulaba naye sinaba. I'm going to ngenda kutaako data ngulaba. Okay. Uzazi twafuna invitation. Ekyo ng'okizzemu emirundi ebiri. Anti nze nkugambye omuntu tamanyi. She doesn't know me like that personally. Yeah. Nganze wemanyi bebe cool, but I've never met him. Tekitegeeza nti simutanjagala oba nange simwagala. Tekitegeeza nti kumbaga ye alina okumpita kozi tamanyi. Yes. So you're fine with it? Gwe nga toliyo. Gwe nga toliyo.